Kitalonyo ddala emyoyo gy'abagenzi omukama agiwummuza emirembe ate Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba atuzza abawole 3 n'abadyankoni 2 n'abakuutira okunnyikiza okubuulira enjiri. Omukolo gw'okubatuuza gubadde ku Lutikko y'Abatukuvu e Nakasero. Libadde essanyu jerere ku Lutikko y'Abatukuvu e Nakasero Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Magulu abadde atuuza mu butongole abawole n'abadyankoni okuva mu Bulabirizi bwa Kampala. Now to present the candidates. Mubatuuziddwa kubaddeko Reverend Miswera Mukaddeyiga, Reverend Frank Choncho, Reverend Richard Musinguzi Atebo, abafuusa abadyankoni kubaddeko Reverend Agnes n'atukuna Reverend Geoffrey Eroko. Bano bakubye ebirayiro byakakisa obuvunaanyizibwa obawulire n'okubisaako emikono. The Archbishop. Will you always accept the discipline of this church and give due respect to those in authority? By the help of God, I will. Dr. Kazimbi nga omulabizi wa Kampala n'omulabizi omumbezi wa Kampala Hannington muti basibye abawule bano n'abadyankoni okulaba nga bateeka mu nkola obuvunaanyizibwa baweereddwa. The God who has been with you last year is the same God. And is ready to take care of you, dear brethren. Listen to these words from Philippians chapter 4 verse 6. Never be anxious of anything. Babasabye okubuulira ekigambo kya Katonda n'okukwasa Katonda mu buli kye bakola. Cast all your anxieties unto him because he cares for you. Dr. Kazimba asabye abantu ba Katonda bonna mu ggwanga okulaba nga tebalimbibwalimbibwa. Agree to be bound by the laws. Abawule n'abadyankoni bakubye ebirayiro ebibakisa nti baweereddwa obuvunaanyizibwa bwe batyo ne bakozesa Bayibuli n'amateeka ag'ekkanisa. Dr. Kazimba abatuuzizza mu butongole era bambaziddwa ebyambalo byabwe wakati mu ssanyu n'abasabira omukisa. Reverend Miswera yemye okussa mu nkuli balagiddwa nga baweereza ekkanisa. Era emirimu emikulu jakola buweereza kubuulira njiri nagwo masaakalamentu nga Kristo bwe yagalagira mu kkanisa ye n'okulaba nti obwakabaka bwa Katonda bweyongera okulunda endiga za Katonda nga Kristo bw'atuwadde obuvunaanyizibwa obw'okuzirunda, okubudaabuda abeetaaga okubudaabudibwa, okuzaamu amaanyi abali wansi n'okubuulira enjiri ereeta obulokozi eri bonna. Shamshan Naluja yakusakidde guli mu Twabukedde TV. Ewa mwebale nnyo bannaffe. Ne bukedde olunaku olw'enkya yafulumye dda alina amawulire mangi. Genda okulaba be bazudde ku bakanyama, bazudde ebyama ku ssimu z'abalumbye poliisi. Emmundu kaseppiki yakozeseddwa etabudde ab'ebyokwerinda. Waliwo pasita w'e Lubaga gwe bakwatidde ku malaalo mu Ghana. Ukraine ekubye drone za Russia 12 ate ebiyambye Morocco okukajjala mu bazungu mpaka za World Cup mu 2 Stade Material P5 P6 mu 2 n'amawulire amalala mangi n'ag'ebyemizannyo ku nnusu nga bulijjo nga weefunira kopiyo katummule mutudde n'agataliiko nfuufu amalala. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu.